Yes, wanti. Ladies and gentlemen, okuva banafa aba 2A's Film Productions. Tutandisa akafa ak'omulembe ke tunabasuubiza okuva edda. Mu kutandika olwaleero, waliwo abadde atona, wabula n'agobwa. So nga ate no tulaba okuyiirwa. Bino byonna tugenda biraba mu kano ak'omulembe ddala. Nti munnaye naawe. Ebizibu ebikwata ku bulamu bw'omuntu obwa bulijjo byonna tuli baakubisanga muno. Anjagala tagali yonna mu kano okubuulirirwa, okuyombesebwa, okumoola. Laba entambula. Byonna tugenda bisanga mu kano akayitibwa zinadde okunywa. Abali mu tagali. Aba mu nju yange. Kikyotalaba. Tolaba wakanyenyeemu nyoshi. Bero yi. Muganda wange tula butuzi nywera. Subscribing nga katuwe twogererako naawe maloko ne ku kabero button kogalira. Abaana baakera ku machane bakola sente. Abazanyi baabo mulembe. Bonna muno. Eddie Mwisho atuweereza mu sinema nyingi songa ate wano ku chano ya Mwanje. Bento byenga bumukwano ngonjira okuwendulirwa okuyoolwa okukanyugwa byonna muno mwetandika obutandika. Ladies and gentlemen, gambye yitibwa zinadde okunywa kakati abaaye bwe batuukira okwokya be bato mu mutima baba bakwokya, mu mutima baba bakwokya. Byonna mu kano baba ak'omulembe. Tekanange moma kukuba bagamba Nsimbe Delisha tugenda mulabako mwana muwala oyo atuweereza mu businema bungi so nga ate Eddie Mwisho naye agenda tuweereza mu kana akatandika obutandika. Ladies and gentlemen, Roline King VJ Dabusanso Master na Mbozo Lucky. Omwana oyo naye tugenda kumulabako neera so nga ate Mwanje Steven Kabanana naye agenda tuweereza mu kana akatandika obutandika. Lwaki nedda gambe tulese byakuyiga byereere so nga ate n'essanyu lyennyini tugenda kubeera ku mwanjo zo stress tuzigobere manju. Bwaba nga luwa kutaataganya bakijikwato gende mu toilet otuule okwo kuba kati kano keetaaga ng'okkakanye wamu n'okategeera ate nga naye tugaga kutusaako buli lunaku omukulu yasiimye. Ladies and gentlemen, nga tukatandika mulambalamba nyongera okkaweereza mwana muwala Zozo bannaye happy birthday beautiful nga 2A's Film Productions. Tetulina kyakuwa tuyinza okuba tuzireeti naye katukuyise muzinadde okunywa bambi tukwagaliza amazaalibwa amalungi ne Mukama akuddizeewo 100 mu 100 mu 100 mu 100 ku ebyo byonna by'otukoledde nga 2A's Film Productions. Twajja tutandike mulambalamba era we tutandikidde kamera yalebwa omusisi David Lubega wayi naye bannange tugwokonkonalo n'asooka akukuba omugongo. Ye mwana mulenzi tutaako Mitone Kayanja. Tutandika anti mune mbadde ndeese omutima ngugjeemu naye ngamba lwaki sigukuweera ddala kuba wagutwala ogwange konze beera najyo gyombi bambi gutwale kkiriza ero gwe naawe nange twagala akola atya twagala mala ekkola atya bane njagala olabe kakwate naawe. Bukenya Steven yakola ku kyamataala akafaananyi okutukula bwe kati ndeka nesonyiwa ne kati naawe kati byonna byonna tusaba byerabira yeegayirira bambi namaganda Steven ne Mwanje Steven biba producer bakana esavu n'olugi baba bakugobye nno kesimuze kenyini aye lunakolaki yazza akubye kapereke wansi gugo kanguyise waggulu. Zinadde okunywa The Disturbers olwo etandise mulambalamba
Mbeera ki eyaviiriddeko bannaffe abo okufaanana bwe batyo okutuuka awo okwekuba essavu munange nga tuvaayo nga tuddako mu maka agamu gaagano maka agamu waliwo ekwatire kuba okutuuka ebweru mini etuuse ebweru ng'akonkonwa ogenda kuyingira awo n'oyingira nedda siri wakuyingira ndi wakoma ano ndi wakoma weeru munaffe getimaani waliwo abagenyi abatuuse ebweru ale mulabe mukuliko eyo kati etuuse ereese omanyi waliwo ekiteetaga kwongerako nti ate ereese naawe oba olaba nga ereese omuntu anti munaye hawayimuula kyoka nange ngajja ono aleese awerekeddeko aniiwe okumukumyayo wakakwata sagala kutanaye thank you you are our one and only kankongera akagumya uli gwe baleese tanayo nongerayo bugumya gwe bakwasiza I'm ready thank you for dropping me As always, take care of myself. Auntie Munai, you know. Bye. Kale wera we. Nange kampa akagumya kununga akalwamu nnyo. Nakalwamu. Bye. I will. Bye. Nange bye. Yeah? Bye nnyo. Tutandika. Ana banka muongere nako. Bye. Bye mune. Our one and only. Tekana yogwa nogo. Bye nnyo. Banka muongere. Tutandika kakati munda mama yono baba yekuula babiri naye nga mulimo kati ekyo kiba kiyita bati ekyakino omwana oba ava kwawe oba ava waka kati omuko omukumya wabweru omuko akoma bweru babinawo nsobera omuko yanyanjudde tannayanjula kyobola balinakoma bweru aye nga tunamulaba tutya tumanye nti oyo olwekusiimire mama tubiveeko pyajagala kuwahaaga mama jakuwahaaga siba busiibuko bwavudde eri nabo bonna kati gwava kwawe mukogo batana nakwanjula ukiramu awule kinayogala lumu kiri nkubya kakati nkwera wano ate obweddanjira nani munaye obwedda sinabye nkolako nze kanongozi ate omukozi twaleeta wakimami abo badde kinaawe sikajjuzeemuko this is just exercise you know badde nongosalongosaamuko tuli mu maka gaba disturbers kubagada okusinza fune babagita ba disturbers be bano mama ekyo tekijja kukola sha omukozi tumuleeta atule butuuzi nga bw'ate otandika kwera olina kubeera muomwa omukozi omukola ekyejo naye ogwana guno kati agenze kumutaayuukira yakuki amaka geego sise gwe sise olinkaye oli waye sise yasooka n'amunoonya wansi ne waggulu aliwa maama ayinza atya okwera ennyumba nga gwoli muno sise waliwo erinnya libatasalako eryo tebalisalako sise yino yeebase waliwo n'omuntu akuyita n'omuwulirira eri ng'ajja ng'owulira omusinde oba nakuyita nga weebase wajja kwebaka kwegamba mu bumpimpye wajja kwebaka maama wange alina okwera akole emirimu jangu mpitaako muzi mulumba mwetagana kuba kiboko yitawo soka nakawalabula mpaka ebweru maama sebayere ali ku kompawundi awo akutula omugongo oli mungi weebase gwe n'oli ani asasula munne oli asasula nokolaki kale ate gwe n'okola otya nenkola emirimu kale giriwa gy'obadde okola maama ayera olujja gwe oli mu nnyumba sebo ogalamiza olugongo olukulinga eryato ate tewaŋŋambe nze tewaŋŋambeko nti oli mulwadde era nandiyeze era alimba oza gwe kusoosa kulaba abako kwata kalaba emyala mu mutwe kubisizaako naye nkugambye nti lindamu wakiso wemanyi nnako ono yasasula kyobola mutufaayo nena ddamu amaleka bwe mba nnyumba ano gwe nali nkulumyeko gwe nnyako manye ennaku eyakujja ewammwe ebuduudo kuleeta waneeno
alina kyako. Nkoze mukama waba mutufu olumu. Bamunaye. Amaka ge tutandise nago geego nga tuvaayo. Nga tudde eri. Naye bwe kakuyitako. Ulira. Waliwo abali mu mizannyo. Kaka kuyitako. Kati naye wekana kuyitako ng'okola otya? Anete ka. Nyangandiwa. Angandiyirira. Okakasi. Emizannyo gy'abaagala nagikusisa. Obasanga bazanya matatu. Ngaba. Kuba yakagalo kagobokamu wali. Amala okumpitako nga. Abako kubi wali. Okay. Weewera obusatu. Kali bano bali mu kwekasukira kapiira. Kyekyo. Totumye wesitukire genda tebagwa amagoolo. Balina kye bamugambye awo bw'ati kamuyitako. Naye kansu byangu gundi kansu byoli steady si byakwesuubiza nga byotera okugera bano n'obaluma. Bw'obosooka. N'abagala nabeeruma. Aguleeta. Lindako nange njagala nsooke ngubawunsi. Kati olulinzi olufa kimu guluyiteko. Muzanyo naye ng'oyagala munaakuwangule. Gukuyiseeko jangu. Kakati munafu ono twatandise naye nga azizaayo akabubu bwe waawe. Kati ate alina amaka jazze esaidisize eno. Banaffe gye bazanyira eddiba naye nga kirabika baagalana. Kuba osobola agamba nti wegukuyitako nga si mwagalanawo. Munange ng'asooka agireeta. Ingire kafaananyi ko twabaleetedde Magidda. Kati akomyewo. Munaffe alabika eno yeewaka kati ne gwenyi gweyetegereza muluta. Wamaleeta. Nedda eri ebadde fall. Ddoboozi lisanse okwesala. Nale nkuteebye naye lwakuba kale era nange nebenteebye. Abayi nyini muwataba. Let's do this. Wika nyabo okuje tigi. Let me come back. I won't take long. Juli manyo bagenda okubuuza. Who is that guy? Kawe yani oba? I was about to tell you. Anti mbadde natya okugamba. Nkulidde komeo like okugamba. Nkulinda. Akwa kale mbanja akigamba mu Luzungu that. Yes. Oyogola. Wenyini wendaga. Nsumulula osuna. Ulira. He's my boyfriend. That is my boyfriend. Boyfriend. Your boyfriend. Ulindako. All the men in town. Basajja bonna bali mu kibuga n'olondayo yalinga omusontwa. Yeah? Lindako uyala kumanyira kumpisa mu maaso. Nedda ne naye baba. Nedda abusebo. I don't. Afulume. Siya. I said go. Afulume gwe sebo. Simanyo bauli oluzu. It's okay. Kiri okay kale baba. It's okay mfu baba bote boyisa abagenyi baba. Lulira. Kikinga alinga ayomba mpulira go abagamba kyawo. Ntidde. Mbadde ntidde ne. Dala sagala. Oli abagamba mbugo baba asimbi. Agambi. Like mboto. Enewe kyetuga okukola Pira twinza okwase. Agamba mbu simanyi tuyinza okwasa emmotoka ye embutuza nyinga nga taliiwo. Like. Kati nagamba tulekerawo. Naye nga bamugamba ebirala. Tujja kuddamu. Naye nga talina buzibu. Talina. Talina jangu ifakile mikuwerekerako wali eri. Tuyo Oluzungu nalwo bakugoba tomanyi. Awulemu akagambo go ninga yali akawuliddeko naye nga tamanyi kyeka musomesa abaana. Obeda akagambo go akawulira bakogera ku ye. Kale twavayo ne tudde eno. Eno gye tuze amaka gaba disturbers. Esowani? Kabalala leero ye gate maani. Wajino yego kuva kumacha? Tonaji jinonze, tonaji twala yemu. Gwe nze alina okubeera nti njoza amasowaani. Tokimanyanga konti n'abasajja ambwa walira waleke sowaani. Gwe sebo. Anjitwale. Omu ku bano mukozi wa mu kiyungu omulala wa ku gate. Tuli mu maka agalabika okuba nti gagenda kuba masomboyi. Tuula nywera. Waliwo firimu zemba nga ndeeta nga njagala kugamba weesiba omusipi. Ngamba City Belot. Kati tutandise. Ati ono bw'ajja munju okusavinga emmere
Olio okugete yaganye okuleta essowaani bajuzi. Basi. Segena akayana naye. Tutandika butandika oli ne King VJ de Busanso Master. Ladies and gentlemen, nateera chano yaffe tusaka ebyessava. Etuuse omwana agera kunnomya enjala ono. Okusinza byajjayo ganabi. Kundabako lumonde. Amu ettooke. Munaye ng'asooka ateekateeka. Andabe. Azaako ki kubaga kati munaye. Si kyangu kuba nti n'oteekerateekera amaka amanene weegatyo. Ali bw'amala okuweta, alabika ye mukyala we waka wano eno. Ye mama. Ye mama. Kakati ng'asooka agira. Mama, tayitayika. Yakeera ku makya n'azaala. Manyi waliwo abaana omwana gw'ozaala naye nolanga ensi ogitadde ku bunkenke ku buzibu. Yazaala. Basi. Nazzi kuno nga tusooka mazzi. Kajusi ne kabeera okumpi kati waliwo ono yataliira eri ku lujjuliro ye muno yakola eno abamuleetera ye kagirere nabe sowaani ko batadde emmere gwe soko okomewo nyabo kuba kakati okusinza kyendaba amagezi gatandika ddi okuggwamu bwe wasongola omutwe amagezi nago nogalika natandika ddi olira ku sowaani enkyafu linda kuno alewa ebyokoza tobyagala nti enkyafu zikola bulungi kantu gwe bannange oba ngenda nedda baaba kuno si kumanyiira naze nekugala lwaki walise sowaani gyoza notandika okunvuma abadowooza ngenda gikwoleza gwe kati nkulaba we tutuuse awo we tuze nze gwotera ku nkyafu nawe sowaani gikatukire mu olutwe yegwe wano buli omu kisaba mukambwe mu ofiisi ye baba bali wano okuwulira ekiri eweeru abakozi begudde mmala kalinda ako abaffe abaaye tukatandise olwo bakatande disturbers abakozi bo ne basooka I don't have that time mamas my appetite is high yakabatula ate omponye iwe omanyi nze gye nava ebuduuda ewaife ebuduuda kongera awo wenyini pose pado ekyo ekigenda mu maaso ewange kati kongera wadde wooli omanyi newubadde otya getimani nankuba muwadde emmere kino kyansasula ne bweba tebafumbi nedda kana akantu kammanyira kongere wadde wooli gwedda wali nabegudde mu lujja mama yereetera abakozi wabula ono ekiki nedda akantu ako keetagga kutta kati oli omwali na ofiisi ye yaku kiki ako nja kekettira ako olaba akantu ako nomanyi kyekakoze gwe kiki sina etandise gamba muno nti akapya kasumulukuse ku channel ya Mwanje Steven Kabanana saawa zibeera zeezo buli lunaku terikwosa subscribing nze lekawo komenti otubulire kubaga akati wano tulese bali ababede nabagambe nange nkalimu era onootuuka awo ojja kundaba akati gwe mwanange ekiri wali omanye omwana atwalidde mu nemmere munene agimuyiira ala nange maama aba abakozi kati ate bagenda kulumya leka emmere yonna emu eyiikidde naye tafaayo alinga lakiryoke wabula abakozi nabo nze mbadde luuza nti oba naki lutalo oba luvudde nakuki alumanyi waliwo abagaga balina engeri gye balabamu ebintu byabwe sobola aliwe mubeera nga muyomba ngaoyomba ne mwavu munno omugaga n'abayitako buyisi muyina n'olwana n'abayitako nga tabataasizza ng'alaba mulinga wazannya kale bali mu lutawo lwa ddala bano agera ku makya n'azaala omwana mayeyo naye kati abaana abo sikaali naawe busigalo kibi nnyo bwebabaliwa nga bafunye obutakanya bajja twokera mu nyumba maama ekyo nkubuulira kuba kati nze okusinza bwembalaba kati baba batandise okugirawo maku geto omulala tuwa byakulya ffe tugabeerawo tutya omu abakuuma omulala abasavinga abakkusa oli ne King VJ natera nenkugamba nti mu katundu akokubiri ngenda kuba nkusomera WhatsApp namba gwe neyagala okwegatta ku WhatsApp tiimu yaffe tiimu Kabanana so nga ate twabagamba buli kimu twakireese kibeere nga kitambula mu gundi tutambule nga tuli kimu ebinyago bisaddewo kale waliwo ebitaliiko naye obusungu obuliwo oyinza obutajja kibuga kyekyo
kyokano baba nabaleetedde mata tudde eri omumpembe omu Kaziro Godfrey obuzaale wayi olekeka bulaza ulira mwana kayi kade kaganya okunsasula nakoze kaganya okunzijamu konzi laisiksabugenzi gwanyumiza owayi anyumiza atalayika yalina ensasage mu mutima buli wosanga omusajja nga akute kutamu oba nga alowooza oba nga akaaba eitha ziba ssente oba ttagali bulira ensonga yoono simanyi okyali ku bino byewanga ki okyali ku biri wangambye gye byakabuubu okyali kweza ensonga gwe mwana simanyi naye gwe biira byebyombeere byange leka nawe nakulese buti nakati era okyali bwoti obadde otya gwe anaye n'ensonga emukyankalanyiza wano gyakyalowooleza kakati olabaye bwekibanga kiriwo ina kyentegedde ulira okimanyi nti okyali kanakawala bw'oba oli kabubu ako nga ensonga ekukwasiza ku ttama ogenda kukka ku ttaka muganda wange ufe n'ofanga naye tomanyi oyo si mumbejja ako si ke kali awo mbuba iwe kaba kakulumya omutwe ng'omanya iwe not created for her okitegeera yeero ebiina figa tulina ebibubu ebiriyo bye tuyitako eyo byakula ne biwola ebimyuka entumbu ebirina budimpozi n'otumwa obadde otya gwe naawe ekimala olaba kakati ebigambo byosi bibi muganda wange naye obudde ulira kala omuntu nga yakera ku makya n'asiima omuntu we akuyiseeko wano tosobola mukakasa sinezi nakuyiseeko mpe ku magezi nti aneda okay. basi kale awo otegedde bulungi amagezi go akati amagezi go gompadde sigadde mabi naye obanga okimanyi sinakuyitako sinakusabako ku magezi tomanyi kikyategeza tomanyi naki kiriwo tomanyi omutima gwange esaawa zino kikyembeera gulimu ebikata mu bikata babyalamu oli omwana yamera muli munda munze ate oyakumala gava eri novevenga amafiga genda obuvere n'abamafiga bo sekanuka enjagala akabubu kange mwana mulenzi ali mutagali ate yasalawo wegendereze ate waye kati nze wegendereze tunyumya ebyomupiira tunyumya ebirala byonna teodamu kumpa magezi kabubu kange owulira kuba tugalina olina abawala abanyirira oba olina ebyamyuka ebyebitumbu ebyabeera nabyo nze ndeka kati mwana ogenda kugwira ddala eddala olwakabubu gwegenda olina abo nze nesonyiwa birowoozo byange genda naye kakati gwe gundi olinga okwisa nakuvevenga sebwe kino kati kankuleke nkutadde kogga gwamu genda ndeka kaweereza abali mutagali mwenna ng'oli eyo ng'oli ku mwana togamba mufiirako nga ne bagamba kyogamba yooyo emu naye abamu balina egundi bamu babeera awo amatunda mugawagula oli abagambako kantu katono agowuliriza eŋŋambo omwana wuno agambye tolina byonnyumiza tukomawo ewaka mu maka agabadde disturbers waliwo yasiibye enjala ate asuubira ogisula kuba kati waliwo ofiisi ku nsi kuno nga tolina gizaako musango kibanga ku ssomero tolina kunyiriza kuuku tolina wadde infact kuuku talina nakuba nnyo mukwano gwo kuba oyinza nobeera mukwano gwo n'akummira awo naga gwe wange ojasembayo kati omumpembe yasooka n'alowooza naga bubu kano kakunsiza enjala singa mpa obutwa oba kayinza n'okumpa obutwa kana nakundeetera omuguwa nze mwenyi nengweyimbamu nga simanyi kigenda kukola ye mwanja Stephen Kabanana agamba anyendako wano weetaaga omuntu okuyiiya ng'omusajja omanyi waliwo enjawulo wakati w'omusajja n'omukazi naye enjawulo weziryawo temuzimanyi yebale ulira sola etavaako wadde ku biwoowoolo tetuuka wadde ku biwoowoolo olwo kati nesonyiwa annange kati kiki omuntu wakwetondera osigala era onyiize kati olabaye ansonyiwe ebyaddala nkitegeeza naye nga tabitegeeza kyekituufu kati twenyiiziza kale ffenna nawe wandibadde oneetondera nize nze kati gwasigagaani akwetondera gwe
That's why I said I'm sorry cause I'm a man. Yes. Oli sorry. Ntegeeza. Kati oluvannyuma lwa byonna by'okoze kati kekagomo kwakasobola kugamba sorry. Nesojja nnyo. Nedda olaba. Kati ffenna tuli bakozi wano we tuneeyigira lutinga agamba. Bino byonna tebyandi. That's why I said. Ategedde bombi bakozi wano kati ne baneesojja bajja kufundikira nga either bagobyeko omu babombi. Kakati olaba bino ebintu bye nkuyidde n'emmere. Nezo leka nange nkuyekwe. Ekookyeza? Zansonyiwe. Kakati olaba ffe tulina beera kintu eki kimu. Bano bonna ne tubafuga kuba ffe ababa nate ekyo nkitegera naye kati singa tewandi mpisabo. Kati nkitegedde you know omuntu you realize your mistake after danger. I'm sorry. Akitegedde wano omuntu oyinza osiiba enjala. Waliwo ofiisi gy'otalina kuzaako musango eyo ne bw'obeera mu kkomera tolina kuzaala. Ofiisi ekwatagana ku byokulya. Kale naye kasita otegedde. I'm sorry. Weeyesesa. Ebyobugumamu. Ebyo ndowooza bagenda kuddamu oyombe. Oli muntu mulungi nno. Naye olaba naye onyiiza kale. Siddamu we. Tugenda beera kimu. Ng'asooka akatereza mu layini. Akatereza mu layini. Mukakano n'asajja abawaawo. Natoddamu asisobola era nenjali mpaka badigamba nti nakaya. Ati mmere gyeri neero. Ate kati nyongedde kwagala ba wanterekedde. Kubanga kati obedde nyaire obedde mukunu mali mufuubuza kali ngenda beerawo. Kale I'm going to let me go and prepare for you. Naye kakali nga tonaagenda. Njagala ogebyeko tompewoze. Nabeera muntu atya. Jangu mpe n'akagumya ggwe. Muzungu kyayita reconciliation kumbe. Lindako kati abaaye mwe mulindeko mpulire bulungi ntegeere tufudde mwe ababadde balwana 2 hours ego mubadde mutumanyira mutuzanya katemba mubadde mutumanyira ne kati gwe sebeno gyokolera gwenya owera ne weekali ne mweyombye kumbe mulina mwewa n'obugumya gwegamba ffe basiru nedda you know he was coming to apologize for me just apologize nga mwewa obugumya abadde bayomba nga mulwana nga mwagala kuntagulira nange tuula atoli tena fact itawona eri gyokolera kalaba olutwe awo bosi olina okubeera n'abakozi ng'osobola obawooza omya gwenya otomanyi kyokolera utandisa okuddala neno otandika ntegedde olina kyotegedde oli awo kanula amaaso gakulinga obutuli bw'eddiba genda mwangu mu ofiisi yo naawe mpulidde nno atuwulidde nga totambula akozi bagenda bamusuula eddalu kuba bamaze okwalagana kyekituufu ali ofunye kugundi katiyawo weesibye kati omanyi kyagenda okukola oyo omanyi nga tekiddako oli awo oli mu bugubye tambule nkyalo nkaze nayo yazooka n'atabuka kamira nabangu eri gyokolera ate gwe zinadde okunywaliza disturbers abasomboyi akati gateman mu luzungu bamuyita asikaali mu luswayiri gatekeeper abeera wano ku geeti ye ofiisi ye era bwawulira ng'okonkona kimuwa essanyu kuba abazze ekkola naye nga tannaluggulawo asooka ne yeebuuza ani magezi oba alina matini kuba kakati okwagala okulaba ani ajja ate ng'oguddewo geeti yonna baaba sooka n'atula nawe najja kuuma ate ggwe nva kutambulamu mami nedda kati kuba tova na eri ovaawo kati oba tambulamu nani tandike kukola kutegeera tatandika bintu byakutuleetera buzibu baawo boyfriend wo edi agira maama omuntu tatambule mukola okuba alina edi nvagula bintu bigene awo nno musisi David Lubega yali ku kamera era n'akatutemera ne kanyirira we kati King Vijay n'akatiikamu eggono eri kunyonyogera so nga ate namanda Silvia namaganda Silvia nakola ku kyebifo bye tugenda okulabiramu efuga bye eri obufumbo amugamba ebintu byefuga ebyo maama ebyo tetukyakolagana nyingiza obufumba tetukyagira nze sobola yingira abasajja nga bafugisa obumbula mu bufumbo leka njira ndya ku gundi
njayingira edda mu bufumbo nga nseera kagizeegizeemu abasajja so nga ate tudda jjojjo eyakola ka make-up obububu okubanga bulabika buti kakati mugalanda w'abalungi sube naye kirowoozeeko naye munaye nolowooza ku bintu bino ntongofulo n'akola ku bwambalo abaana abato omwana ono naye balenzi kati alowooza mbuno simanyi taafumbire ne bamufuga mwana tune bw'onoogejja otya ate ekyo nze mbale neerabiro kibajjukiza buli kadde mese ne bwegejja etya kaakati tudde eno ew'omunaffe aba akomawo asanga bulazo wali mu kufulumya bintu landiroodi atugobye naye ate nga ndaba mu byange byokka owaayi sikitegedde abeera awo leka ajja kitegeera abeera awo kiki waliyo tuli mu kulongoosa waliyo musota ki vaayo dda wali yonna ojja binyonyola akafulasi kakonzijukira wakagula gumu 2 kakwate sibitegedde bino bulaaza kugambye dda banange ojja bitegerera wali akadde kyekirala kyekina leka byebyo ebyebyo dandandandandanda kale kakati omala okulaba zino engato ziringa ezitali omanye okusanga nga bulaazo wali mu kufulumya ebibyo byokka so kalooza landiroodi aleka atugobye kyemmanyi kigenda nakadde kino kiyinza okuba mba ogenda sooka onyiigire naye ate nkuyamba kyekituufu kuba nagenza okulaba kati tufunze tukuze batulaba batya abasajja abakulu babiri mbu tuli mu luumu emu singa oluumu tuli omu fenna nenfuna pulaani B agamba nedda sigenda kutogera muganda wange ono muto wange okiraba oba naye kati buli omu asobola okugaziwa kubanga enkya tufuna baana bannaffe netugira kati yekaziro godifule kyenavudde ngamba baabadde mu katundu akayise ngo namugamba akawala keesonyiwe kaba kakulumya omutwe kati ndakulinga ngoba sisobola kyatusobola okyogera naawe sikugoba jasi njagala ofune wezimbe bwe tunabeera wano ojalemererwa n'oggula ekintu ngolooza akasita baaba aguze kino neera siru lwaki sigwa abagenzi oli musiru nze mukulu gwe mukulu kati anaye n'ofuluma njagala amugoba kyekituufu naye nga ntabo yavudde kukubeera nti muto we yamugambye akawale kakakutanya kagobe nsobola okufunira ekiwala ekirala omuyaya ali mutagali ono godfrey kaziro ali mutagali tasobola tonna namunyumiza muwala mulala nengamba kati bwe naaba mpasiza ago bwena kuba tobuliddwa mirembe nengamba nedda tekijja soboka ekyo so what we have okugobwa ini progresi kakati manyi babayi nyumba nga mwagipangisa babiri ng'abooluganda era nga mutesiza twezimba empola katonda agambe sirina gyendaga kadduuti abane omuntu akolera ebirungi tomutegera kwata bukunta abo okudda munda leka bwobonga binazo ngenda kwata sente zonna zewateekako kale nga tupangisa ngenda zikuwa naye sikwagala mu nyumba kati gwe gwe ani gwomanyi kati olinga ayagala okozesa by force nkutegedde tojja genda kuba kati olaba kati otuteyo obuliri ogenda kusula ku ttaka nze nkubuulira sirina gye nagala kaga yakuwasolaayo gwe naawe sitikana bandajja nakuwulira nedandiroodi atuulye ntutwanira ku nnyumba ze kati ngenda biteeka ku geeti biteekeyo nenze sirina gye ndaga kati bwe bagoba mu nju yesibirewe banange yesibidde mu nyumba yono wala yakubira ogenda vaayo oli agambye kanyingire mu nju oba ofulumya ebintu nesina gyendaga sijja vaayo kaneesibireyo akubira ogenda kitegeera wesibira mu nyumba yange abooluganda bafuuse ebita booluganda bafuuse ebita kakati nange geeti zaffe zitabaako budde agenda olubandwa gwe tusanyisa okulaba bannange asooka n'alubangizaawo wayi mwebali munda bannange nati nze bwetyo kikyotalaba waliwo atuuse amaka gano kabalala mwakola simanyi oba bamwesiga batya naye mwama ebimuli biri muno buli kati gwe kozeba naye omuntu alayika agenda kuwulira eyo survive ng'erinnye ekagwe anyway olina okubaayo kooleeta munaye kwanza embeera ano sirina kirampa sirina akola ki kale kandabe
let me get for you something ne bamuwayo akagundi kale otandise kati ebintu ebyokunsudya era munkwate endala kati kakati koze ndowooza togenda genda mangu asudiya najinda Anet ag'obuzaale najinda amira kati akati omwana ono alabika ewaka wano si mugenyi nnyo kubanga kati engeri gyonyomya ne Gateman bw'otyo alabika alina akakwate ku baawaka wano wabula katya tujja kalaba kubanga mwana bannange olaba kati wakobwoti maama waliwo omulimu gwe bakuwanga bambi ebintu ebimu olina kusigala kutunulako obutunuzi kakati twavaayo ne tuddako esaidi eno munafu ono twamulabyeko ku ntandikwa yalese akabubu akamu akawano n'akasaawo Gateman bamuwadde ekifita awo oza sombi teziruguddeemu amirammire kale zimbuza wagiyidde bwati omula gwa ffene kale kumbe omukazi era ng'omukodomi bwabeera paakingi eri walako storage naye leero mbalindidde bweru wakikomera aye kankiringireko ebweru olina kasoda olina kasoda weewuti aye waaye bulamu bwa kiseera gwe bulamu bwa kiseera ngaza parking ati oni mwali ono amugambye mwali omwo omanyi sibitegeera ebintu ebimu naye kimanya kubida ku macha nnyo ayinza oba yakubye kati bwaba kuba kati tomanyi ebintu bye kasitogeramu goti nga yamera entondo ze ng'amera entondo ng'afuna ebintu mulala ebirala kale entambula endala kale kakati jubira omwami ono twamulabyeko ng'awerekera yandibadde nga girlfriend we waka wano n'asiibulwa nnyo mulamu naye kakati omalako naye otya yeeka banana amayeyo naye kati amanyi ekyobompaayo kuba alinayo okubeerera mu musana kati awogira nkalamato kiraba naawe kale era akasimanyi kale bwenkireeta kale mu bulungi kale kyeŋŋamba nti bakunaaza kiki kyebanaaza sabbuuni mazzi leka naawe sha tekisoboka ekyamaanyi mangi vibe gyo towaayi olina engeri gy'oyisaamu abantu alinamu engeri gyakwatamu mwana muwala owa wano kale naffe abatusanze ku geti ne tuwulira nga naffe tulinako abaffe abalina kye basobola otuwa kati gwe bwobanga oze asobola okuyita wala naye nga kyayagala okitekedde okubanga olina bubeezi kadagala sirina nze teka nawe tegeera muntu agira kwati ngamba eno munda bakusudya nze nenkumamu omuliro ngamba nange manyi bonaabozze nange sijja kugerera awo naye kati gwe abaana bitegeera asaba indirectly tutandika wano babaita batrabomekazi gambe tuli kuzinadde okunywa kubanga tusooke tulabe enki ezigenda okunywa golo ki lekanawe wasanawo akantu wasanawo akadawa kadawa ki n'okuwanga okalina wano ewaka weetaaga omuko waawo nga olina wooyimiridde kakati ulira kana akantu kakumatira ne kashanana ono yogedde nnyo naye waba nga taliwo ndowooza ne bwentema bw'oba nga azze omugamba nayitiddewoko kuba nange mbadde ndimugamba nti oba omwami omusala gugenda otuuka nga tali wabi kale bw'aba akomyewo gwe omugamba omugamba nankonako oba sinakindi ate wali buzibu ekyo nyinza nomugamba nga tanajja nga tanayingira jamugamba gwe manye eriyo owuwo eno olinayo owuwo sala guno agenda oteeka ngenze kovula empya nange ye mwanje Stephen Kabanana ladies and gentlemen tukyakulugusa kano nako katuwoomera alina bagambye kano ka buli lunaku Monday to Friday era bw'obanga oli mukalaba kati waliwo omugenyi yatuuse munda naye maama ali wano awuliza mbuzi za mwana eyatuuse omanyi si kibi nnyo okuwumulirako ku dining wadde tolina kyosuubira kyakulya naye era obeerabeerawo kaawo
n'abeera mu kiyungu amanya nti erino gye banneetaaga Deno kiki ekyo? awanga naye lwaki ozunga mwana gwe Obeera wa- wano obeerawo okudda kinaku 2 n'owooza ate ngenda owulira ogenze wakojjaawo naye ovuddeyo Agamba omuntu nga tamanyi watuufu w'obeera. olina okubeera awo ng'omuntu olina awantu wobeera enkalakalira Bangana. naye kati ndina kubeera permanent ndi nkondo toli nkundu naye kati okuze Ede nantu abamba kati wa. ani munaima nze nnotambula Zola. I have to move Tosobola okufa. ono nalayika senga ne kumbuulira gy'abuuliramu era Abaana be batuba ku TV. wulira Bakutugana bakusula. osobola okutuga nga eno gye wavudde tetumanyi wa gy'oli Gy'oli. nsonga ate n'abeeri balowooza wazze eno fe tumanyi okyali eri ebintu by'okuzungazunga ebyo si birungi Omuntu bwakubuuza nti n'obeera wa. si bigana kati gwobeerawa muntu abeera n'adress mbeera waka Ngamba senga. ŋŋamba wakawuwa Aha. Nti no obeera wa. Omuntu n'osanga omuntu n'akubuuza mugandi wa senga. ŋŋamba ndi wasenga kuba kati wendi essaawa eno bannange kale ate bw'anaakubuuliza eno ne Kati. kale kwegamba bibuzaabuza mwana wa bwala ze kulaba kusengaawe naye nga amaka bano twategedde kati bafuuse batulabomeekaazi tandikira ku bagundi ku mufumbi ne getimaani Nawe mbati. ne getimaani Mbadde mmanyize n'emmiya tuli bantu bakulu. wulira Tekako amateeka. ono omwana yabadde amanyi nti maybe wane waka bantu bakulu omuntu asobola otambula n'okuvaawo waayagalira so si bintu byakubeera wamu Funa ebizibu nga. maama agamba mujja tuleetera emitawaana mmwe bajja batta babasuule mu lusenke oba temwalaba ekyali egindi eno Mbowa. Bante. maama abeera wabba owoluusi sometimes I watch TV nenanga ate tebikola nembeera eyati wali DSTV embeera wampulira asibitegeera kumbe olumu kaba tekali eno kalimba abeeno nti kali eri olumu kagamba abeeri kali eno naye nga kali kwawe ati senga Mujjage. namugamba omanyi Nga kubakiriza akamugende awo. kati nkitegedde awo no mami kati obanga tonyiize senga bannange nze kati ntegedde kati nange nina senga wange ali ku style Mu wiiki olunaku olwo. wulira ate awo Omu. lunaku lumu mu wiiki Kino mugenda out. lunaku lumu lwe mbatwala out mami mbale manyi every evening kyokka kati fe tujja kuba tukolanga ki wano buli lunaku Ete waliwo sente nedda baaba za out za. tetugenda kubeerawo kudebuda sente mu outing buli kadde Gena out. waliwo abaana ababuwala bambi nga bakulira mu mbeera eyo nage otuuka mu bufumbo bwe Out. olwokuba maama senga ani yamutwalangako outing buli kadde tuukewo omusajja n'amubeeba I have to go out with my friends nogaakaerengera kati obwedda bakuba mboozi ng'etwaliriza ku njala omanye emboozi naye nenge gyekkusaawo gwe batuma caayi akyabigitana ali awo ena alina obugundi ku mutwe asooka aleeta aleeta akacaayi caayi bannange kati oleese sukaali Ekikebe kino likireeta n'okireeta. kino ekikebe kye tuleeta wano bulijjo tewaliyo kagundi kali akali classic anti gye kali ejasimbadde nkozeza notunuliribwa kennyanja kanuka Opakuka nnyo. kati obuzibu kupakuka kati era oleese ebikebe kati kyayi Nange. kati bano abatudde ku dining eno baliigadde okufumba owaabwe byoga oteeke waka nga n'akakopo ka kyayi okakufumbira talina kyamanyi ngalo bunani ate okana baterawo ekikebe kya sukaali oba mumunuuna mwabamanyi naye nga ebisigadde abireeta luvannyuma kati asooka n'abakubako eggaati kumbe owaayi Oyo sukali. linda kosokojje Sira. Oyo sukali gwe bakutumya eyo jangu Wakana. emimwe bagikutte nga giriko ne bwosoosa otuleetera sukaali olinga agamba tugira tulya sukaali gwe kyobeerako eyo tubeera wano nga tulinze kyayi gwe tovaayo kumuli oli mukununa sukaali Nakulwa. owaayi aleka Tukana nawe. kana akantu tugenda kaana nako Funako kitundu. wulira Omanyi bei ya sukali? omanyi bei ya sukaali gwe olyoka onuuna sukaali kumpi salaleyo Nagambye n'okuba. banenzina badde namugambye n'omugamba sukaali talina muleetera muno alabika yeerabidde akagundi kalina oleetera mu sukaali wano ku dining wedda yasinyeeko we ngaali mumunuunira eri omugaati aguleetedde mu kiveera kale bagumugo yagupakira mu firiigi Kati ate blue band omule. kale omugaati agututte mu firiigi mutuufu ebyo ebirigadde bengali enjala ekasuseeko ne kasooka ne kanuunawo sukaali awakyayi mazzi naye omuntu b'omunsezi mutwerimba Nazo sumbuzi. mpeyo ku kyayi awo naye nga nawe kimanyi bakuwa mazzi ge bayiyeemu egundi ne gakyafuwala ne gafuuka mu bukyayi Mami, I don't understand this girl here. We need somebody ng'asobola otegeera class yaffe mami. Kati omuntu aleeta atya omugaati n'aleeta nga gulina ku kigundi bulubandi amuleeseeko omugaati guli mu kiveera Ongulira ne mukawunza mubemere mukawunza. mbeera eyawakawo naye alabika tejja kuba na mirembe Olebya alina okukola. Naffe tukole ebyaffe. waazi kuno
omwana abeera mu kyalo nga bafumbira mu mpalo fumba leero nakato yafumba enkya Maria Sweet yafumba bwe mutyo naye mu nnaku zino kati tuuka mu maka galinamu kasente akati waliwo akuba akasimu agenda wulira ana gyagenda yeruuta kome Tony Kayanja kale tewali tabu tugenda kugira ngenda kuddira omanyi kyamazima odde ndabanga obwampiseeko omwana yuno awakalingono byakyayi wandibirese I think I'm late ne kakati naawe kati olinga gaafa obudde tumala nga tutabulira kyayi no nja kuwa I've grabbed something on the way bolaba obudde bumulese omanye ebisale bisinga ensobi abakyalamu abagikola ensobi mugikolera ddala ogenda n'ogayaza omwami obudde bwe yandigize omutwe gwe n'obumala ng'ogira obudde obw'okumakya omwami omusiibula bukyali buliri n'ovaayo gwe n'ojja n'oteekateeka ate ate ono abadde atya nga atunula nga baaloni n'atera okwabika nange simanyi obwedda ndaba empumi weewaga owaayo obadde otya sirina owaayo obadde otya bebi oli oli mulwadde jangu mpaka gumya ogenda kuba bulungi ojja kuba fayine kale kyogenda okukola ogenda mutwala mu ddwaliro ali omusawo omugamba amugyeko omusaayi amukebere whatever the bill is nja kuba nga nkikolako tyanguye twandikikoze femini lwakuba kati ndi mugenda anyway take care darling kale kale safe journey kale family erabika erimu omukwano wano naye ng'omwami ono twamulengedde ku ntandikwa ya sinema ng'alina omuntu gwagize nga bamuwanda lulusu n'obumuli ne babumukuba byabadde ku ntandikwa twagala tumanye ebyo byetwalabye ku ntandikwa byaviirirawa okuba nti no bituukawo akati munaffe ng'afuluma agenda akole agamaka nako tugalabye ate nga twagala twongerera waliwo ge basenzezza oluti naye ndaba yuno akomyewo akati ulira oyabadde eri yabadde agoba muganda we lwakabuubu kano kiki tukaye nono otunuuliza laavu weeri we yatuukidde okugyayo akakooti ke kamubeere ku gundi ku kiddo maama ekwatako bwe nti mpulira nga zenansebengerera nzigwawo nange me too I feel like njagala kati tagali yetamanya mimunyo nti jazze alono bwatuuka ku geeti ng'agikuba eŋŋombe yaza olwajjo nga bali mu maka ge bali mu kuzanya mupiira kuba eŋŋombe teri aggulawo teri kintu kitamanga ekyo busungu buli mu jibbi teni jibbi kale uyingira munda tawulira alimu nakana kale kakeebase mumbe kanyina kali mutagali munda bakakuteko ne kawulira olusanyalaze nga lukayitamu wegulira geeti ebintu ebikubya abasajja abalina abagagga ebibakubya amasasi byebyo tuuka n'okuba eŋŋombe muntu n'amalayo esaawa namba geeti ino yitagukwatako kati yakuzizika bwamaliriza aho aliwo omunaye ajayingiza eggadi wamunaye bulamu nabo mirimu gikooya n'ogira genza ogendeko okulaba ekibubu kyewaabwe ate takisanze eyo tugana nabeerawo nawulira byonna nga biringa ebimutamyetamye naye final omuntu otuuka eka ate ng'asooka agireeta njagala olabe tukyalaba zinadde okunywa muganda wange tukyatalika butalisi kubanga bwe nakugamba nti kali tutandise ebyaddala nkubira eŋŋombe nga tavaayo yeebase biki yayitawo buyise kumbe nowulira nga kale waliwo ebitundu ebimu ebyagala okuba nga bikoonagana tekawo kapiro obikabika yowaze lindako owedda ne anzise amanyirawo bamuse kulikayo baba lindako owedda nkuba ng'ombe nga towulira obedda ne bwenkube obedda oli bize kwegamba ne byenkugamba ozeemu n'omugira nagambye ntyajjo
Ai wangambye naye naawe bambi tokayukira wano. Boss. Mukulu oyo olabye omulyango we guli. Ompiteko. Out. Fuluma linda mbugu. Bali bakugobyeko nga tebasuze nakwanjulayo nti munayo ono egundi gundi nawe ono egundi. Fuluma lumya otukooti. Nuyo obukooti bulingo gwe. Nyabo. Twatandika ddi okubanga byenkugamba tobiteeka mu nkola. Kyonswaza. Naawe. Kyoko oswaza banno. Abe byogeranga wali. Obadde oyagalira kati kutabukanga waali. Kakati gwe nyabo. Boyfriend. And he means it. Akutwale uwe. Bw'abanga olina boyfriend wo ng'akwagala nga nawe omwagala mugende uwe buba naye musajja. Okitegeera? So si wano. Tunuulira. Kyokka nange yagobera banno. Ate tekisinga kubeera kibi nga kusanga ng'ekimundu kikutte. Ng'omuliro gukoledde. Kyokka kamala omulaba. Soka afuluma. Ngoba webatu kati anantegeera. Aho okuwulira emabega awulira ebisapatu ebijja. Darling, daddy. Kyokka banaye daddy. Alright. Daddy. Tagali nayo yatuuka wala. Basobola okuyita daddy naye nga tovanga muwadde eggundi. Agenda kukola ekintu ekifa. Simanyi kati simanyi nti nambali simanyi nti asobola okunyooka n'atuuka awo bambi. I'm sorry, Please. Buno nanyize. Wabula. Omanyi ekibaddewo kyonna kirabye. Bitegedde naawe mwenyini obirabye. Sazeewuma nkebera ne black. Kakati kitegeeza. Wano ewammwe wo sikyalabika sikyaddamu kulinya. Naawe please don't say that. Of course. No. Ekyo kinaawe kiraba liwuluza mpusiri muntu. Nange kinkubye wala. Naawe. Yes. Nedda nze kati ndabira ddala nawe neetaagibwa. Neetaagibwa. Akolako ku ntondo. Edda babaavu tetulina kifo mu nsi eno ndeka. Anti munaye wansose n'owuliriza naawe. Bambi. Yes. Ya nja kwogerako naye impossible ba. Olinga ayagala okunzisa obusi. Kati olinga ayagala bampiseemu amasasi nakindi bampiseeko emipiira gy'emmotoka. Leka n'omutwe ogwange bw'oguyisako omupiira simanyi bwe gufuuka gusobola okyusa sheepu. Omuwala ali mumuwa pulaani B. Amugamba kino kyeka kikalubye tubale ekiddako. Ladies and gentlemen, tukyalaba zinadde okunywa era ng'ebisigadde n'ebinaddirira tugenda bisanga mu katundu akagenda okubeerako okusatu. Bikkirawa mu bulamu bw'abannaffe bano kuba kirabika ebintu bingi nnyo ebikyankalanya obulamu bw'abantu ng'ate ebimu ffe tubiyitako buyisi nga n'ebimu mu bulamu bwaffe bibaamu wabula nga tetufuna mukisa gufuna kyakuyiga kumanya butya bwe tulina okwenganga ebizibu ng'ebyo. Zinadde okunywa agenda tulaga obulamu obw'omu bikomera, obulamu obw'abagagga obw'omu nziga, so ng'ate ne tagali wakati w'abalina n'abatalina butya bwerina otambuzibwa. Abankuumira takuumira majja sigala ku channel yaffe ng'osubscribinga bepo n'okuba nti otuwa comments tusobole okwongera okutegeera what's up to the side. Bankuumire mweraba.